nyongera okubategeeza ti okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala kwa mazima mu myaka gyonna gy'olimu, mu mbeera yonna gy'olimu. Naye nga bwe njogera bulijjo, ekikulu si kufa, wabula ekikulu yafudde kyafiiriddeko, kyekikulu. Kubanga buli muntu ajja kuzuukirira ku kyeyafiirako, nga bwe kiri mu hadithi ya Jabir ibn Abdillah ng'agamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yub'athu kullu abdin ala ma mata alayhi, buli muntu wakuzuukirira ku ekyo kyeyafiirako. Allah kyeyava atukubiriza mu Qur'an nagandi wala tamutunna illa wa antum muslimun, okufa tekubatuukangako kujjako nga muli basiraamu, kubanga buli muntu wakuzuukirira ku ekyo kyeyafiirako, era buli muntu wakulamulirwa ku ekyo kyeyafiirako. Ekyo tulwanirire okufiira ku busiraamu, kitegeeza kubutambulirako na kubukuuma na kwegendereza tusobole okutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli bawanguzi, nga tuli basiraamu.